Yes, muli mutya? Kasuubire muli bulungi. Ssekukkulu ebadde etya? Munsonyiwe okubanga mbadde mbuze kaseera akayise naye nkomyewo nga nina updates ezimu ze ngenda okuwaayo, n'ekirala nti eno channel egenda kutandika okubeera active. Tugenda kutandika okuba active. Wano wagenda kubeerangawo videos za hacking ne privacy, security and privacy, byokka ebigenda okubeera wano. Eri channel endala Shrike Linux Uganda egenda kubeerako ya distro zange ze nazimba. Beto kye tugenda okukola, eno channel egenda kuba mu Luganda, eri endala egenda okuba mu Luzungu, content yagenda okuba mu Luzungu. Nga focus esinga wano egenda kuba hacking ne privacy. Olunaku olwaleero nina distro gye ndeese. Asaawa zino nina distros 3 ze naakazimba. Ebbiri osobola ozikozesa day to day life, mu bulamu obwo bulijjo osobola ozikozesa. Eno ye endala gye nzimbye ya hacking nga erina tools 4 eza hacking. Gye tugenda okuinstallinga mbalage installation ekola etya, bwete tube nga tugenda mu maaso. Kale, waliwo kye tuyita KVM oba virtual machine. Yeno mechanism gy'okozesa okuba ng'osobola okurunninga operating system munda wa operating system gye tugenda okukozesa. Nja kukola video okubalaga engeri gy'ekolamu n'engeri gy'ogidownloadingamu. ISO gye tugenda okubootinga in bagiyita Strike Linux. Strike Linux is a hacking distro era nga nze developer waayo. Saa zino nina distros 3. Nina Shrike Linux eyasookera ddala, ne wabeerawo Arch Shrike, ne walyoka waddako gye bayita Strike Linux. Era yeeno RAM njaggiwa 3 GB. Linux yo talina buzibu, esobola okurunninga ne ku 3 GB. Windows gy'olina oteeka ku 4 ate ne ku 4 esigala esooba. Ku Linux buli kimu kibeera superb. Strike version 1.2 version 1.2. Oh, nkoze Shrike. It has to be Strike. Okay, tubooting in. Image mazojja ndijja uploading, in fact akaseera kano gundi connection ya internet yange efunyeemu obuzibu singa ISO yatuuse dda, naye yasoose neegaana olwa nti naluzinze connection. Kati ngisindika busindisi, nzizeemu gisindika ng'egenda kubeera ku mukutu gwe bayita sourceforge.net. Otuuka ku sourceforge.net ng'osearchinga Morons, MOROMNS. Ojja kuba oziraba distros ziri 3, olondeko yonna gy'onooba weetaaze okukozesa. Waliwo oba ogenze ne ku eri channel yange ey'okubiri, then oba osobola okulaba distro ezo zikola mu ngeri ki, ozinstallinga otya, buli kimu kiri eyo, resources ali eyo akwatagana ku Linux operating systems. Kati tutandise. Yeno ebikudde ndowooza olaba tewali kalodi nga wadde kyenkugamba nti Linux ekola. Linux gye weetaaga okuba ng'okozesa.
ntereze resolution eno tuage tutandika installation. Tugenda kuba tuyiga privacy, okozesa otya gadgets zo, weekuuma otya eri obulabe bwonna, mu ngeri yonna, okwekuuma eri big tech, okwekuuma eri abantu abakozesebwa mu gavumenti naye nga bagikozesa mu bubi okuba nga ba extractinga data wo, okwekuuma eri ba scammers, okwekuuma eri omuntu asobola okuhakinga okutwala information yo. Ebyo byonna tugenda biraba nga tubirabira ku eno channel. Yeno gye bayita Strike Linux tools ze twasooka okulaba ko zonna weeziri era tuziyina mweziri muno. Muno mulimu tools 4 ze naakakuŋŋaanya ssaawa zino. ISO nneneko, ISO erimu 6GB ya nneneko olw'okuba nti ebintu ebirimu. Kati okuinstallinga osobola okujja wano okilikinga wano mu nsonda oba n'onyiga Alt F1 then oteekawo installer ne wawandiika ekigambo install, okiraba yineze install system n'onyiga enter, egenda kuba ebikola then tutandike installation yaffe. Yeno installer bagiyita Caramoris installer gye tukozesa okuinstallinga ku Linux yesinga okuba popular etusinga okukozesa. Tutandike, onyiga next, Kampala, Uganda, tugende maaso. Wano okuformatinga disk yo, wano keyboard selecting nerabidde obbalaga keyboard okozesa US kubanga laptop ezisinga oba keyboard ezisinga ze tulina eno mu Africa ezisinga eri kwate nga ya US. Kati obutakutabula just okozesa eyo. Sikusanga keyboard nga ewalina okubeera ate eriraanye gundi, eriraanye tugambe enter, ate nga ku ya America keyboard erina kubanga eri ku pesa eriyitibwa 2. Kati olina okyegendereza ekyo naye nga endala kisinziira ku keyboard gy'okozesa. Naye wano nja kukozesa US keyboard. Wano nselectinze disk yaffe eyo, wano neŋŋamba swap to file, tugenda maaso. Wano wenteeka erinnya lyange, nze root 1 Shrike, kandifuule Shrike, root 1 Shrike. Password oteeka mu password yonna gy'oyagala. Okilikinga ne pesa ekitegeeza egenda kubeera logged in automatically. Tetwagala kukola ekyo, twagala tube ng'omuntu asobola okuteeka mu password ye nga tannakola kintu kyonna okuggulawo. Tetwagala olubuuti ng'oyingire buyingizi, naye oba kyoyagala osobola okukikola wabula tekiri advisable. Oba oyagala okozesa password y'emu wanna then okikola bw'oti. Oba oyagala okozesa password za njawulo ojjako kano n'oteekawo password endala. Naye ebiseera ebisinga kiyinza okutabula oba tomanyiridde kukozesa Linux. Kati tulekewo password emu tugende mu maaso. In fact eyo option eri recommended. Then installing, wano tutandika okuinstallinga operating system yaffe. Kulaga ku tools ze nkuŋŋaanyizza. Kangende wano mu terminal nkulage ku tools ezimu ku ezo ezirimu. Waliwo tool bagiyita Crunch.
eno Crunch eyamba okuzimba word list. Baali mu lesson ze nakola eza Wi-Fi cracking bakimanyi word list. Nsuubira okuba nga mwakitegeera. Yeyo tool eyamba okugeneratinga word list. Ne tuba ne tool endala bagiyita Hydra nayo crackinga password. Etera kukozesebwa ku crackinga password eza websites n'ebyo ebintu ebirala. Naye nga ekozesebwa nnyo. Waliwo tool endala gye bayita Medusa nayo ya password cracking. Ne wabeerawo tool endala gye bayita Airgeddon. Airgeddon twagikozesaako mu video ze tulina ku mukutu wano. Airgeddon nagikozesaako nga nkulaga engeri y'okuba nga twali tulaba engeri yaki y'okuba nga okola evil twin attack. Wosobola okwakinga Wi-Fi ng'omuntu yakwewera password omujjako wa typinga password n'ogifuna gye bayita evil twin attack kweri ku mukutu, era oba osobola ogikeberako n'ogimasteringa. Kati wano ekulaga tools ze dependingako zonna eziri installed. Ekitegeeza tulina tool 1 2 3 4 5 6 7 ezitaliimu eno gundi ze yeetaaga, era nga ngenda kuba nazo nzinoonya okuba nga nzissaamu. Eyo tool ebeere nga erina tools ze yeetaaga okudependingako okuba nga ekola kye tuba twagadde ekole. Ova ku eyo tulina password Wi-Fi cracking endala tool bagiyita Wi-Fet. I think ne Wi-Fet twagirabako engeri gy'ekolamu. Wi-Fet Wi-Fet oba oyagala ogirunning